Seka assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugomba utya muganda wange. Ngajendi. Mwe bali kuweereza. Hare. Mwe bali kutubeerera banga lyonna. Tubebaza kintu kyonna kye mukoze obuwonvu n'obugamu buyiseemu obuko ebisiriko buli kimu byonna musobodde okubaawo mutubeereddewo okuva letwatandika ensonga eno okuva letwatandika okukukyala tujjanga tutambula namwe mu nsonga zonna netujja mu kwanjula tubadde nammwe mu nkiiko nga twali tulonkinga lonki yaffe ya embaga ya Engineer Kulthum manya Dr. Kulthum ne Engineer Akram gumiikiriza twali nammwe nzijukira ku Bat Valley mutubeereddewo ebbanga ddene abanda bano abatuuliriza amanya gange nze Wampamba Abdurashid ngambadde omu ku bantu abateesiteesi abakakiiko ak'emikolo eja Dr. Kulthum ne Engineer Akram gumiikiriza tubategeeza eggwanga lyonna n'ensi yonna nti olunaku mulindi lwaliro tuli basanyufu tulina essanyu lya nsusso nnyo eri abatulaba n'abataluliriza eggwanga lyonna n'ensi yonna nti olunaku lwaliro ku Dr. Kulthum ne Engineer gumiikiriza bagenda gattibwa ku muzikiti guno omukulu e Kampala mu kaddo lwaliro bagenda amakulu ndi bagenda kubawoowa bagenda kusibwa nniko olwaleero. Waki olodi Kampala? Wangi? Waki olodi Kampala? Lwaki odi Kampala? Omuntu wadde mbogamba nti bajja kumpowera Wandegeya, bajja kumpowera ku Lubaga Road, Lwakasa gubeera muzikiti, bajja kumpowera gondi Nankulabye, bajja kumpowera e Bwayiise. Omuntu wadde mbokusalawo naga nti anze nja kati neyo yaga basalawo ng'akakiiko nti omukolo tuguteeke ku muzikiti omukulu waba wabeera okuwoowa. Bigambo bingi badde byogerebwa nti bali mu kabadi emikolo teguliyo embaga teriyo. Abantu bulijjo mukama wange ssebo ate mwe muli b'amawulire mutusingako mumanya ebintu bingi nti abantu bujjo omuganda aga nti omwogezi takola ki takusuuza kayanziko. Abantu tuyinza gaana abantu kwogera olw'okuba nti omuntu bw'alengera ekintu ekirungi nga kitambula bulungi ateekawo akawaayiro nayagala okuteekawo okulimbisa abantu abalabi naye abalabi munnaye basigala balaba ne bw'oteekawo ebintu by'okubuzaabuza n'olimba abantu tekijja kusoboka naye nga kisoboka omuntu wabwa kiriba nti kisoboka ekintu kya Engineer Akram gumiikiriza n'ekya Dr. Kulthum Nabunyaawo omwagalwa waffe akiyinza okugaana okutambula gwoba okiraba ekintu ng'ekyo ebintu byabibadde biwulirwa ate toyinza kugaana muntu kola ki kwogera ssebo. Abasiraamu bangi baavaayo ne bagamba nti emikolo mwajanguya mwagipapya nga tebanaba kusaako na musika. Emikolo ffe tubaye tujja tutula mu nkiiko z'embaga n'okwanjula ebintu byonna bibadde birina ddeeti yaabyo era twawa enteekateeka ne tubagamba nzijukira mwatubuuzaako mu mwennyini ab'amawulire ne tubategeeza ne tubagamba nti embaga okwanjula ennaku z'omwezi bwe ziti embaga 18 Desemba olunaku mulindwa olwadde lundi bw'eggwanga Uganda n'ensi yonna n'abagoberezi bonna abadde bagoberera emikolo engeri gye tujja genda teekateekamu ensonga eno bwe tugitambuzaamu. Nati abasiraamu bagamba nti okusinziira nti omugezi we yafa nti mu ddiini bagamba nti olina okuwaamu ka space ebbanga eriwerako. Space yaweebwawo era yaliwo naye toyinza era kiri kyenkuganye toyinza kugaana abantu kukola ki kwogera ebbanga lyatuuka Kulthum ng'alina okufuna omuntu omubeezi we. Olina twala bbanga ki? Eyo sijja gendayo naye nga obusiraamu butirambika bulungi era aboogera abasiraamu bakimanyi nti ziba nnaku 10 idda bagiyita idda nnaku 15 kati baali badde baagala bibeere bitya era abo bennyini ababuuza mulimu era abakimanyi ate era babuuza ebintu by'obufumbo omuntu toyinza kubuuza muntu n'oyagala omanye buli kimu surati Nisa yalambika bulungi ekintu ekyo omuntu omanyi ogisoma osobola okugenda n'osoma n'olaba nga n'osoma n'ofuna information ekikwata ku nsonga eyo. Kati bubaka kibuwa abasiraamu aboogera ennyo obubaka bwempa abasiraamu abadde boogerera ensonga eno tubategeeza nti olunaku lwaliro olutongole Dr. Kulthum ne Engineer Akram olwaleero bagenda gattibwa ku muzikiti omukulu e Kampala mukadde era bwe tuva wano sse mukama wange reception eri ku Mystery Hotel Ensambya kasatumala guno mukolo kasagugo ogw'okusibanika abagenyi baffe tugenda basembeza ku Mystery Hotel Ensambya. Nika agenda kuba yasame nika latest egenda kutandika ssaawa 4 era abantu batandise okutuuka mukama wange.
tulinda abagenyi baffe abagole abagenyi baffe abaolwalero olunaku lwa 18 ate embaga ya kulusuumu teri mu Uganda wokka nti ekutte ensi yonna eggwanga lyonna n'ensi yonna era egenda kubeera butereevu ng'abantu bonna bajota buliro nga bagiraba. Ebigambo byeri abaagalana ababiri kyensibirira abaagalana ababiri balina kwagalana era tusaba obufumbo bwabwe Allah butere mu baraka babeere nga batambuza bulungi ensonga y'obufumbo.